إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumutendereza Allah jalla jalaluhu omutonzi waffe, omutonzi w'ebitonde byonna. La ilaha illahu, teriyo katonda atali katonda Allah jalla jalaluhu. Ebisinzibwa bingi, ekituufu ogamba kubibala tosobola kubimalayo olw'obungi bwabyo. Kyoyinza otetenkanya kubissa mu miteeko. Waliwo abasinza amajinni zibayita empewo, waliwo abasinza emiti, ebibira, waliwo abasinza ennyanja, waliwo abasinza abafuzi ab'ennono, bakyabazinga, omukama ow'eitooro, bakabaka, bakwini. Ebisinzibwa bingi, naye ekituufu mikwano gyange abalungi ab'ebitiibwa, byonna si bituufu bya kusinza. Yekka omutuufu okusinza ye mukama waffe Allahu subhanahu wa ta'ala, gwe tusaba nga tumwegayirira asse ebyengera bye n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamutuma gye tuli Nabi sallallahu alaihi wasallama nga kyakusaasira okubeera nga tufuna obulungi obuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tulina kugoberera mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okwewala byonna byatuziyiza, okukola byatulagira n'okwewala byonna byatuziyiza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayagala obulungi bwonna okubutuukako, fa'alaika bittiba'i rasuli sallallahu alaihi wasallam. Goberera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba tiyenna mugoberera sallallahu alaihi wasallama yuhibbukumullah, Allah agenda kwagala, wa yaghfir lakum dhunubakum, era Allah jalla jalaluhu aberenga abasonyiwa amazambi olw'okwagala n'okugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mukama waffe oyo alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala yamwogerako okubeera ku nsomesa ye. Allah yakiyita siratu mustaqim, kuba eggolokofu. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Suratu Al-An'am aya 13. Nabbi waffe alayhi salatu wassalam, Allah yamututumira ng'okumwekwatako oba oli ku kkuba eggolokofu
kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ga tumugoberere, tetugoberera amakubo amaawukamu gajja tubuza okutujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu baganda bange tugoberere Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukama waffe Allah yamwogerako n'agamba nti wama ataakumur rasul, kyonna kyabajjidde nakyo nga ddiini nga mateeka kuva eri Allah. Wama ataakumur rasul, kyonna omubaka kyabajjidde nakyo fakhuduuhu, mubeere nga mukikwata mugifula enkola yammwe. Wama nahaakum anhu fantahu, kyonna kyabaganye kino mukireke mwekomeko, mukireke kubanga kirimu obulungi okukireka. Ate lwokiremerako oba ojemedde Allah ne mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati olwaleero ensonga etawaanya abantu n'abalimu ebatawaanya, ate nga lwaki ebatawaanya kulw'ensonga nti bamanya amazima naye basala amagezi engeri y'okugazibiikiriramu. Omukyala kyawasibwa n'atawasibwa, twagenda okwetegereza mu Qur'ani nga terina buzibu kuwasa mukyala nga muva mu kika kimu. Ekyo teyakigaana Allah jalla jalaaluhu. Mustafa, Allah waffe tabaraka wa ta'ala tatugaana nko kuwasa muwala wa taata wo muto, takigaana nko Allah. Era wallahi abawalimu bakimanyi bulungi nti obuwanga bwaffe wano bukigaana, naye ate ensomesa ya Allah era yava ku mubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam terina buzibu bwonna. Ate nga fokola obusiraamu tugoberera mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye abalimu bapalapalanya. Olinaga nti okuwasa muwala wa taata wo muto mu busiraamu tekirina buzibu. Ayina maana agamba nti naye ate mu buwangwa, subhanallah, ate Allah amaze okwogera alina omentioninga ekirala. Waliwo ekinene okusinga ekyo kyazze nakyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Newankubadde nga obuwangwa bukikoledde emyaka kakadde, wabula ku nkomekerezo y'akakadde ako ne tufuna obujulizi gyekibadde kikolebwa si kituufu, wekiba nga Allah yagambye n'omubaka we, ffe tugamba nti sami'ina wa ata'na. Wabeera bakivuunula bagamba nti ne mugamba abantu bawase baganda baabwe, ekyo omuntu aba kikozesezza bunnanfuusi, aba yagala buzaabuza bantu. Obusiraamu tebugamba nti wasa muganda wo. Obusiraamu bwakulaga bw'otalina kuwasa ne bugamba nti wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, kati mbakkiriza okuwasa abalala abatali abo. Ate omuddu naga nti yadde Allah akukkiriza ne kasamama wakugaana, subhanallah. Nti ate Allah akukkiriza ne jjajja wo atagaanye, nga jjajja agaana luvannyuma lwa Allah akukkiriza ng'oli musiraamu. Abange baganda bange basiraamu, kyovulaba nti ntera nnyo okulumiriza abaddu, wanange neerumiriza bwe tubanga tukola eddiini yaffe eno tugijje ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaseeka mubaleke, basheekhe balina ebizibu byabwe. Omuntu seeka yenna okufuula ensonga gy'ayogerako nti ntuufu erina kumala kukwatagana na Qur'ani oba na nsomesa ya mubaka Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, ate okunnyonnyola kwe kulina okufaanagana n'okw'abasahaba baategeera bate aya eyo oba hadisi eyo, wabula y'okuleeta ekikye aba agenda kukutomeza. Kati laba Allah akkiriza naye ntera okuba nti obuwangwa bwaffe, buli nsi erina obuwangwa, naye obuwangwa kasita bukoonagana n'eddiini, ffe tuli basiraamu nga tuleka obuwangwa nga tukola eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeriko empeera mu maaso ga Allah, yeriko ejjana. Allah agenda kugaba ejjana eri abamugondera, era Allah agenda kubonereza n'omuliro eri abamujemera. Kati Allah jalla jalaaluhu, baganda bange ab'emikwano basiraamu, tumutegeere
Allah yayogera ekigambo mu suratu Nahli n'agamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Allah yagamba nti mazima ddala nabatumira mu buli kibiina natumamu omubaka. Ne Allah yawukana yagamba ensonga nabatuma ensonga emu ababaka bonna kugamba abantu ani ibudu Allaha musinze Allah mugondere Allah wajtanibu at-taghut muleke byonna ebisinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki nze omu ku bawalimu abaddingana ensonga y'abawasibwa n'abatawasibwa ekiruubirirwa ekinene ekirimu kutaasa na kukuuma nzikiriza z'abasiraamu, kutaasa na kukuuma nzikiriza z'abasiraamu. Ku lwaki omuddu bw'amala otegeezebwa Allah agezesezza omwana w'ebintu abitegedde okwawukanako nga gwe b'okola ki nga gwe obadde obimanyi agambye nti taata nze omwami gwe nfunye wambwa ate nga nammwe gwe ne taatawo muli bambwa mwembi. Kati omwana mu bufunze aleese muganda we nga gwe bw'ogamba era omwana n'omunyonya n'omugamba nti nkubulire ono muganda wo. Omwana n'akugamba muganda wange kanti ate we nabuuzizza seeka yaŋŋambye tali mu abo Allah be yaŋŋaana. Wallahi ansa gy'ozzaako awo esobola okukuleka mu busiraamu oba okuwunzika ng'ekuggyeko buki ng'ekuggyeko obusiraamu bwo. Kyoddamu kyonna nga maze okugamba nti kino munnange kyoŋŋaana Allah yagamba kyonna kyoddamu kikuleka ng'oli musiraamu oba okuggyako obusiraamu. Kati omuntu yenna bw'aba ng'afunye chance eyagala okukozesa etteeka Allah lye yamukkiriza okuteeka mu nkola ekiragiro kya Allah oba olukusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuwa jalla jalaaluhu, yenna abaamuyimiriza aba yeŋŋanze Allah. Fe Allah yatugondeza tuba tukola eddiini yaffe yatugamba nti wama ataakumu rasul fakhudhuhu, buli kyonna omubaka kyabajjidde nakyo n'agibasomesanga ddiini fakhudhuhu mugifuula eddiini, wama nahaakum anhu fantahu kyabaganye mukikole ki mukireke. Lwaki tulina omugoberera? Allah amussaako ekigambo ekirala ati wama yantiqu anil hawa, tiyayogeranga bigambo nga bijja kwagala kwa mutima gwe. In huwa illa wahyun yuha, tebyali bigambo okujjako bubaka obwavanga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kitegeeza nti buli wokola ekya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obeera oli mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala oba mu kusinza Allahu jalla jalaaluhu. Nawe kityo buli wookireka oba buli woomujeemera oba ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ye Nabbi alayhi salatu wassalamu tabangako tayogerangako bigambo bibeeranga biva kwagala kwa mutima gwe, wabula byeyogeranga byonna bwali bubaka obwavanga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah omubaka alayhi salatu wassalamu mu hadithi empanvu yayogera nga bali mu hijjatul wada yagamba nti usikum bitaqwa Allah, mbakuutira mbalamira okutya Allah, wasam'i watta'a, mbalamira okuba abawulize n'okuba abagonvu. Wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, newabanga abawa ebiragiro musajja muddugavu, kuba Abawarabu balina nnyo enkola erengezza tribes endala naddala kale enzirugavu. Era nga boolaba wano mu Uganda waliwo ebika oba tribes ezirina omuze ogulengezza n'okujerega n'okuvuma tribes endala
kati yali nkola y'Abawarabu abo. Kati Allah Nasalama yabagamba nti bannange bwe muba mufunye omukulembeze yenna mumugondere era mumuwulirize ne wabanga muddugavu. Wa innahu naga nti amazima ddala yenna man ya'ish minkum yenna anawangaala mummwe fasayara ikhtilafan kathira agenda laba enjawukana nga nnyingi. Wallahi olwaleero awali mu Uganda bayawukanye ku kigambibwa nti okkirizibwa okuwasa muwala wa taata w'omuto oba tokkirizibwa, ne ku kigambibwa nti okkirizibwa okuwasa omukyala nga muva mu kika kimu oba tokkirizibwa, ne kigambibwa nti okkirizibwa okuwasa omuwala nga wa kika kya maama wo oba tokkirizibwa. Kati imbu mwawali mukati mubayawukanye mu bino yabalemye okutaggulula obulungi. Kati Nasalama agamba nti omulaamuwangadde mugenda laba ikhtilafan kathira enjawukana nga nyingi. Ono agamba kino oli agamba kiri. N'abagamba bannange Allah yakola obusiraamu yagamba nti mulabanga enjawukana ezo nga zizze fa alaikum bisunnati abange mbalaamira okwekwata ku nsomesa yange mwekwate ku nkola yange. Bano bonna abakayana mubaveeko muddeyo ku kyange Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnati al-khulafai ar-rashidina al-mahdiyyin. Nagati mwekwate ne ku nkola y'abasika bange abo abaali abalungamu. Mwekwate ku nkola y'abasika bange nze nja kuba siriiwo naye wajja bbaawo abasika bange oba enkola zaabwe. N'agamba omubaka alayhi salatu wassalamu muzeekwateko bwe muba muzikutte aaddu alaiha binnawajiz muzirume n'amannya amagego ganaagemabega. Amakulu nti waliwo akaseera kagenda otuuka oba akaseera akaliwo olwaleero nga obeera wakukola ddiini olina kuba wampaka kulemerako nti kino kyengenda okukola ekyo Allah kye yagamba oba bwakyo bwe yasomesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nga wano bogenda okikoleramu bagenda kussaako puresha okikulemesa naye nga gw'oli ku timu nti bannange yadde mwogedde naye kino Allah kye yagamba, yadde mwogedde kino kye yasomesa Nabbi sallama. Gwe toyinza kwewuunya okutuuka mu mbeera ng'omuwalimu asoma Qur'ani naye n'agirwanyisa eyogere ng'eyogera ku nsonga za Buganda, nga aya zasoma zoogera ku nsonga ndala naye n'azifukamiza wansi zoogere ku Buganda, zoogere ku Ankole, zoogere ku Bazungu, nga Allah kye yali ayogera omuwalimu ono akimanyi naye nga ye alwana kuyisaawo bigendererwa bye. Yagamba Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti muzinyweze enkola yange muginyweze n'amannya amagego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala. Wano mu Qur'ani ku kigambo kiri kyembadde njogera nti abalimu bafunvubidde okwogeza Allah by'ataayogera wallahi nga bakimanyi. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza lima taquluna lwaki mwogera ma la tafalun byemutakola kabura maqtan inda Allah kimwogera kinene nnyo ekyo Allah yakitamwa nnyo okubanga mwogera ekintu naye ate nga munda yammwe si kyemuli nga si kyemukola. Nagamba nti antaqulu ma la tafalun okubanga nga mwogera ebyo byemutakola. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu ng'avunaana omuntu okubanga ku lulimi lwo olinako kigambo kirala naye ate nga n'ebikolwa byo olinako kigambo kirala, ng'oyogera birala ate ng'okola birala. Oyo eddiini Allah akwada instructions ndala naye ate nga gwe enkolaganayo n'amateeka ga Allah ate gwe obireeta upside down. Okufaananako ekifaananyi ekyo waliwo omuwala gwe nalabye ku mawuli ku midiya okwo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda abalungi ab'ebitiibwa, nalabye omwana omuwala ku midiya
n'ayogera ebigambo ng'oba tumugenderedde olowooza byayogera bituufu naye bw'omuwa obudde weewuunye oba kyayogera akitegeera. Yazze mu kamera nga ayambadde bulungi ng'omukyalo musiraamu naga nti waliwo abantu abandabye nga nyambadde bwe nti ne sigida ne bagamba nti sigida yeeyo yandibadde nnungi yandikunyumidde singa oyambala ng'obusiraamu bwe bugamba. N'agamba naye kino ekyokwambala si kikulu mu bufunze. N'akwata veire eno gyadde asibyeko n'agijjako. N'agamba temugamba abantu abagenda mu kyaki nga bambadde we batyo bo bonna bamuliro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. N'agamba temugamba abantu bano abagenda mu makanisa nga bambadde bwe bato busikaati bumpi tebabisse ku mitwe temugamba bonna bamuliro. N'agamba ekyokubiri njabadde alinako ka edisooko ku mutwe nako n'akajjako. N'agamba temugamba bwe mba nga nyambadde bwe nti nga nkozi zino enviiri zange nga bali abo wala balasita wano Allah abatandaba. Mu Samaliya zombi yayogedde yafundikidde ng'agamba nti tonjajinga ye Allah amanye ebiri muki munda. N'ayogera ekigambo ekyandaze lwaki atawaanyizibwa bitegeera. N'agamba nti Mukama akebera mitima. Wawulira ku bantu be bato nze buli muntu lwayita Allah Mukama nfunamu obuzibuzibu ati lwaki tamuyise Allah n'amuyitamu Mukama. N'agamba nti Mukama akebera mitima. N'agamba meka bambala ebikaaya nga bambala ebiwanvu naye ng'ate munda emitima mibi. Ng'ate eriyo omuntu nga talyambadde naye ng'ate ye munda ayagala Katonda we. Allah kyagamba ya ayuha allazina amanu owange mmwe abakkiriza lima taquluuna ma la tafaalun. Bwe muba nga mugamba nti mwagala Katonda wammwe lwaki temukola lwaki ebikolwa byammwe tebijjaayo temwogera. Kabura maqtan inda Allah kyayitirira obunene ekigambo ekyo Allah n'akitamwa in yaquluuna ma la tafaalun okubeera nga mwogera ebintu nga tebikwatagana na bikolwa byammwe. Abantu bangi tuwangala nabo nga ye akulaga ati nze Katonda wange mwagala naye nga tasaala. Oba ontegeera Katonda wange nze mwagala wallahi nga tasiiba. Nze Katonda wange nze mmanyi ne Katonda wange leka Katonda wange yananjajinga. Lwaki bwakwesamba asobole okukuuma enneeyisa ye embi maaso ga Allah mbu Katonda yanamanya yanansalira omusango bwe tokkirizibwa kunvunaana. Allah agamba Rabbul Alamin bwe kiba ng'oli muyonjo mu mutima ng'era okakasa olinamu sipeesi ya Allah jalla jalaaluhu lima taquluuna ma la tafaalun. Lwaki oyogera by'otakola? Kubanga ebimu ku biraga obulungi bw'omuntu munda ffe tubirabira ku bikolwa bye ebyokungulu. Obusiraamu buno Mukama waffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali atusomesa ku busiraamu yali ne malaku Jibriilu alayhi salatu wassalam nejja nefukamira waali nembuuza ebintu bisatu. Yamubuuza al islam obusiraamu, al imaanu obukkiriza, wal ihsaan n'okubanga olongoosa eri Allah jalla jalaaluhu. Naye bwe ayogera ku al islam abawalimu babeera bannyonnyola ebintu bibiri al islaamu wal iman. Batulaga nti al islaamu obusiraamu byebikolwa ebikolebwa ebiyungo omuli essala, kusaddaaka, kuvunnama, kusoma Qur'ani n'ebirala. Ne bagamba nti al imaani yo imaani ekola mirimu gya mu mutima nga olaba ihsaani nga olaba ikhlaas emirimu egikolebwa omutima arraja gye gikwatagana ne kibaita al imaani.
kati tosobola mmanya muntu nti mukkiriza okutuusa nga olabidde ku bikolwa bye, era oba oyagala omanya nti oli mukkiriza gwe teekinga enneeyisayo ne Allah subhanahu wa ta'ala. naye abantu bangi nga wallahi boonoonye maaso ga Allah, banyi ba mwenge, bakyala bayita bwereere, abantu bali mu busiriku, bali mu kuloga, naye nga bagamba nti oyinza okundaba wano nga ndoga ate nga ndi mulungi nnyo mu maaso ga Allah okusinga. Oyinza okundaba wano nga sisaala ng'ate Allah nze gwamanyi nga gwe takumanyi. Babyogera olw'okusobola okunywezaawo obwononefu bwabwe. Ne Allah jalla jalaaluhu rabbul alamin yabalabuukirira naga nti lwaki mwogera bye mutakola. Era Allah n'alaga nti okwogera kwabwe bye batakola ensonga eyo nnene enyiiza Allah jalla jalaaluhu. Allah yagamba rabbul alamin, katwewole ku bigambo bino. Nabbi Isa alayhi salatu wassalam Allah yamwogerako naga nti wa idh qala Isa bnu Maryam, jukira Isa gwe bayita Jesus mutabani wa Maryamu we yagambira. Omanyi oyo Isa abatali basiraamu bamuyita Yesu oba Jesus, naye nga amannya gamatuufu ye Isa al-Masihu ibn Maryam wa Rasulallah. Era kitukakatako ffenna abasiraamu okumukkiriza nti nabbi wa Allah era mubaka we. So si mwana wa Allah era yennyini si ye Allah rabbul alamin, oyo Isa mutabani wa Maryamu. Kati Allah munyumyako nti bajjukize abo booli nabo mu kiseera Yesu alayhi salatu wassalam we yagambira nti ya bani Israil, abange mmwe abaana ba Isirayiri, inni rasulullahi ilaykum jamia, nze ndi mbaka wa Allah gye muli mwenna, musaddiqan lima bayna yadayhi, nkakasa ebyo ebyajja olubereberye lwange, mina tawrati nga tawrat, wa mubashiran era ndeesa amawulire ag'essanyu gye muli, birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nimbabuulira nti mu maaso eyo we ndiba nvuddewo wagenda kujjayo nabbi omulala naye ng'erinnya lye bamuyita Ahmad limu ku mannya aga Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Allah agamba falamma ja'ahum, we yamala okubajjira baamala dda otutegeezebwa nti agenda kujja, bilbayinati qaalu, yajja n'obunnyonnyofu gye bali bo baamugamba hadha sihirun mubin, baga nti eryo ddogo, naye nga gwe bagamba nti ddogo bategeezebwa dda nti akadde konna waliwo nabbi agenda okujja oluvannyuma lwange nga balanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah n'agamba omaze okutegeera amazima. Naam, wano buli yenna nga waliwo ensonga eyogerwako ng'otegedde amazima agoogerwako, gwe n'oleetamu ebiri upside down, eno aya Allah agamba gwe. Wallahi abantu bangi boolaba bakaayana abamaze okutegeera amazima. Ono omuwala gwe mbagamba eyeekureditinga kati kuba wallahi yeeyambudde yenna omutwe n'aguta n'alaga nti nze Katonda wange mwagala yayogedde ekigambo naga nze nawaayo Allah yawa Katonda we omwezi gumu mu mwaka mwamusinziza bwe gugwako tabanja. Allahu akbar, ng'oli mu ddiini nga gw'osala olw'onaasinza n'otaasinze. Allahu akbar, ng'oli mu ddiini naye nga nannyini ddiini gw'omutegeerera nga kati wano kati kansaale awano sigenda kusaala. Allahu akbar, eyo eddiini nga yaani ani alina ekkolero mwakolera nga yawa ebiragiro sente lwanaazifuna sawa zanaatuuka. Kati abantu bangi abakaayana nga bamaze okutegeera amazima. Allah agamba tabaraka wa taala waman azlam, ani asinga obuli azaamaanyi mimman iftara ala Allahi alkadhibe, okusinga oyo agunja ku Allah obulimba, wa huwa yud'a ila al-islam, ate nga mu kiseera ekyo bamuyita eri obusiraamu. Bamugamba Allah yagamba, ye n'alimbisa Allah.
jalla jalaluhu bamugati yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nali misa nabbi alayhi salatu wassalam bamuyita eri eddiini nga yeebuzaabuza yeekwata ku bisubi asemberayo busembezi Allah agamba nti ani asinga obulyazaamanyi okusinga omuddu oyo wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin naga nti Allah talungamya bantu balyazaamanyi abange baganda bange basiraamu bw'otegeeranga etteeka lya Allah nga likusomeddwa liyinza okuba nga likyakuzitooweredde nga kiro nnene wallahi nga bw'okyagumiikiriza okulitegeera n'odigondera leka kukwata bigambo bya Allah kubirimbisa kwogeza Allah by'ataayogera Allah yali ayogera ku bakyala okwebikkirira tteeka lya Allah era nga yalisomera abaddu abakkiriza Allah ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah agamba nti ya ayyuha nabiy wange gwe nabbi wange qul li azwajik lagira bakyala bo wa banatik ne bawala bo wa nisa'il mu'minin n'abakyala babakkiriza yudanina alayhinna min jarabibihin bagambe bebikkirire jilbabu zaabwe eryo tteeka lya Allah buli mukyala lwakikola wallahi aba ali mu kusinza Allah abange temulowooza mmwe abaami abali wano nti abakyala abo okwambala ebikaaya okwambala zisitira abakyala okwambala engoye empanvu nti tebawulira bbugumu haramu wallahi baliwulira naye mu kaseera bwe bambalira ebyambalo ebyo babeera mu kusinza Allah jalla jalaaluhu bagumiikiriza ebbugumu lino ku lw'okunoonya empeera mu maaso ga Allah olwaliro abaana bali e Saudi ebbugumu eriri mu Buwarabu lisinga eriri wano naye bambala ennyambala ey'obusiraamu yennyini ng'ate ebbugumu eri gye lisinga obungi naye nakulaga nti wano asobodde okwambala ng'obusiraamu bwe bugamba ku lwati tteeka yunifoomu ye ng'onaayitawa kati nakulaga nti olw'okunoonya ssente n'okuba kikwataganye n'okwagala kwalina okuyitawo afune akasente ako nakulaga nti Saudi abyambalirayo wabula waafuna wazze nga nsonga yakusinza Allah nagamba nti sijja kubyambala la wallah okwambala bwotyo oba ogondedde Allah era Allah agenda kukuwajjana naye buli lwoyita obwereere noota omutwe gwo noota enviiri zo noota ekifuba n'otambula ng'abakyala abatali basiraamu abasinga bwe bambala noota ebitundu Allah bye yagamba okubikka Allah yagamba nti baŋŋambire abo nti siri mugayaavu ku balyazaamanyi ku mateeka gange akaseera konna nja bakwata Allah tabaraka wa taala buli mulyazaamanyi tagenda mumuleka wano Allah agenda mumuvunaana ne bakyo baganda bange basiraamu bwe tubanga twogera ku kyabakyala okwambala ng'obusiraamu bwe bugamba tebambala bwe batyo lwakuba tebaagala bali mu kusinza Allah jalla jalaaluhu abamu beesanganga kyakwatayo abalala bakikola nga tebandikikoze naye nga bagamba nti Allah wange yagamba wa rabbul alamin Allah yagamba nti omuntu afaanaganako bw'atyo amaze okutegeezebwa amazima aye n'agakyanga aye n'agafuula n'agatunuza eno n'agatunuza eri n'agalimbisa yuriduuna liyutfi'u nuura Allahi bi afwaahihim baagala kuzikiza kitangaala kya Allah eky'obusiraamu n'emimwa gyabwe oyo omukyala byayogera webisanga omuntu ataasoma ddiini ng'abadde yeebikkirira nga tamanyi lwaki yeebikkirira wallahi ogenda omusanga naye aga nti kambijjeko Allah akebera mitima kambijjeko Allah akebera mitima eyo enjogera y'abatali basiraamu enjogera ya kikaafu njogera abantu gye baateekawo okusobola okwewala oba okulagajjalira okukola emirimu gy'eddiini Allah akebera mitima waliwo emirimu emitima gye girina ottuma emikono gikole waliwo emirimu emitima gye gituma amagulu gakole waliwo emirimu emitima gye gituma omuntu asobole okubanga alongoosa wakati we n'abantu abalala kati ogamba nti Allah akebera mitima kitegeeza abasala basalira bwereere Allahu akbar ne Allah akebera mitima bakola hijja bakola ya bwereere la hawla la quwwata illa billah Allah agamba rabbul alamin yuriduna liyutfi'u nuura Allah
baagala kuzikiriza kitangala kya Allah biafwahihim n'emimwa gyabwe. Era kati olwaleero osanga omuwalimu wallahi ng'ayimiridde ku kituuti akakasa abantu nti yadde Allah yakkiriza okuwasa omukyala ow'ekika ekimu naawe, naye ate kati okusinziira nga ffe wano nga community yaffe society akabenje akayinza okuvaamu okutyankalanya abantu. Gwe oyagala tusiriwaza, gwe ngamba gwe oyagala kutusiriwaza. Weerabidde ebigambo bya Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu, yagamba bwati Yusufu, wataraktu millata qaumi, nze okujja mu kkomera wano bantu bange mmwe bwe tuli mu kkomera mmaze kulekulira nkola y'abantu bange. Yusufu yakola atya? Yalekulira abantu be n'abawukanaku. Wataraktu, era ndese njawukanye millata qaumi, enkola y'abantu bange. Lwaki Yusufu yabaleka? La yu'minuna billah, tebakkiriza Allah, tebakkiriza Allah. Olaba nabbi mulamba yayawukana ku bantu be anoonye waanaasinziza Allah. Ibrahim alayhi salatu wassalam, nabbi mulamba yagamba inni bari'un mimma tushrikun, banne njawukanye kuyemugattako Allah. Laba nabbi Allah wabatulaga teyafanga yalina abantu bameka, yafanga yalina Allah. Omutawana gwe tulina ffe tuli basika baabwe, ffe tufaayo ku tulina abantu bameka yadde Allah nga taliiwo mbwajja mmala atusange wanalaba wali abangi ngajja. Allah anoonya bululu. Okuŋŋanya wano abantu 200 n'oyita omukulembeze yenna nti jangu oyogereko nabo ajjadduka ne Allah bw'atyo? La wallah. Yusufu yagamba abange nze njawukanye ku bantu bange nga kyabavunaana. La yu'minuna billah, tebakkiriza Allah. Ekyokubiri, wahum bil akhirah, ate bo ku nkomerero ekiyitibwa enkomerero hum kafirun, bagiwakanya, bawakanya enkomerero. Abantu bonna boolaba abawakanya amateeka ga Allah ne bagasirako ekifuba kuba kati kwene ensonga gye twogerako eyaani awasibwa. Wallahi aya ziri kiriya. Allah yagamba wanoŋŋaanye 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 wanoŋŋaanye, n'asonga ku matabi 11. Bwe yamala n'agamba wa uhilla lakum ma waraa dhalikum, kati mbakkiriza buli gw'osangiriza nga tali mu benjogeddeko toyisa mu kiryo kyange. Wallahi kiri kiriya. Naye omuddu n'ayagala akwate Allah amuleete amugambe kati Allah labayo wagamba bawasa ab'entima nga bantima, naye ate abantu baffe tebakyagala. Maama ajja kunyiiga, jjajja ajja kunyiiga, kojja ajja kunyiiga. Mu suratu ala ankabuuti, suratu ala ankabuuti sura ya 29 aya ya 8 yagamba omulezi w'ebitonde wawassayna lil-insani, twalaamira omuntu. Wete wegamba twalaamira omuntu. Omuzadde amukwate bulungi. Ekyo Allah yakyogera. Kati nno ulira wano Allah yalumba maama na taata. Va ku bino ebyakojja ne ssenga ne maama mutoleeta. Wano Allah alumbye musaayi azze kulumba mama na taata. Wawassayna lil-insani, wawassayna lil-insani bilwalidayni ihsana. Allah yalaamira omuntu nti abazadde babiri bayise buki bulungi. Naye Allah yakola Qur'an, wa in jahadaka, baba singa omuzadde ono gwe ŋŋambye omuyise bulungi ate mukedde olunaku ate aneefuulidde nze Allah kati akulwanyisa onjeemere litushirika bi, onjeemere ma laysa laka bihi ilmun, nga kyagamba okole bw'onoonyereza mu Qur'an ne mu ahadisi ne mu ntegera y'abasahaba nga tokirabamu, fala tuti'huma, tobagonderanga. Togeza
wallahi kasita Allah ayogera kasita omubaka ayogera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali akkirizibwa kuddamu kwogera maama taata ezo ranka zonna wansi kyetwogerako Allah yagamba khalas naye avunaanibwa ku kino Allah kye yagamba kati Allah yamanya nti kasita onaabajemera nga bakugamba okujemera Allah mugenda kyankanana bakolimire bakujje mu kika bakole bino Allah agamba no problem ilayya marji'ukum mwe mwenna abakayana mugenda kujja gendi fa onabbi'ukum mbategeeze bima kuntum ta'malun bimwalinga mukola nti walinga ogamba omwana akole kino kati bino alabe togera waliwo omwana ali bweru eyo in fact omu kubo kubanga somu agamba nafuna omwami ku media tumaze emyaka ena nga tunnyonnyolegana kati nkomawo omwaka gujja ngambako senga nti ndeeta omusajja senga agenda okwetolola bwati nga muganda wa bbaawe yazaala omwana gwendeeta senga naŋŋamba ogeza oyo mutabaniwo nembuuza ku baseeka ne baŋŋamba nti okusinziira ku ntapota y'ebitabo bino ono si mutabaniwo gw'atazaalangako tomanyi baana bo naga nti seeka senga n'agamba nti kale ogeza awo wali obuzibu awo kati ono senga ne jjajja ne kojja ne maama ne taata ne bonna tubakwata tubawummuza ebbali ne tukola ekya Allah adivaize ninza okuwaamu erezi gwe sala amagezi gwe taata ne senga ne maama abaagala okuuma obuwangwa bwammwe mumatize abaana bano bataŋŋane mu mwoyo mulungi wabula bwe balemerako nti kino taata kyoŋŋana Allah yakinzikiriza eddiini egenda kuvunaana Allah kyagamba nti munaamufunye obutakkaanya naggoba mu kika mwenna mujja kujja gye ningenda balamula Mustafa omuli omulezi w'ebitonde abaddu bino bitonde bya Allah gwe n'onaasala amagezi bibeere wamu gwe bagambye buli yatereeza eyo entegeera gy'olina bali wamu la wallah era olaba abantu nga baawukanye wabaawo omusiriku oba munnabbidaa olabanga mugitamya ey'abasiraamu nga erimu enkaayana wabaawo abashiriku oba bannabbidaa tebaagala kukola ddiini nga weeri mu kitabo tewali bamanyi bayinza kwawukana nga bawukanidde ku bwino era beera bawukanidde ku bwino wallahi bazuula nga nti hadisi eno ze yebadde embuzaabuzizza eno aya ze nabadde seetegerezza naye olabanga enjawukana nga zizze mu basiraamu wabaawo avudde ku ddiini nekyogerwa nti abawamanyi baayawukana we babeera baayawukana kubeerako eyali ku mazima noone eyawubwa n'ateeba ekikyamu tebayinza kwawukana nga bonna batuufu kaakati mukama waffe atugamba nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu yayawukana ku bantu be ng'ensonga gy'abavunaana la yu'minuuna billah tebakkiriza Allah wa hum bil akhirati hum kafirun bawakanya enkomerero n'agamba Yusufu alayhi salatu wassalamu yagamba nti واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Yusufu yagamba nti nze wenjawukanye ku bantu bange abatakkiriza Allah na nkomerero nga bo fokasi yaabwe ya duniya bagoberera bye baagala kati ngoberedde nkola ya taata wange Ibrahim Ishaqa Yaqub n'agamba tekyeŋŋwanirangako nze ne benjogeddeko anushrika billahi min shay kuleetayo yenna mutonde ate kumugatta ku Allah nga Allah agambye nawe n'ogamba Allah agambye weebikkirire noga sijja kwebikkirira ate munjajinga nga Allah agambye subhanallah
ng'ayogedde gy'oli Allah n'owulira n'ogasijja kwebikkirira. Kati mbabuulyako nno basiraamu, wallahi eriyo omuntu agenda okukola amazambi atuuke n'okufa nga teyeenenyezza nga tegaliimu shiriki, ate Allah amusonyiwe aleme kumuvunaana amuwe jjana rabbul alamin. Wallahi kulwaki yakolanga amazambi gano nga mu mutima akimanyi ndi musobya, wallahi nga ate Allah naye n'agwa bubi mu nsobi ng'omutonde. Naye omuntu yenna akola ezambi ng'alyeyulira naga nti wa sijja kusaala ate jjana nja kugiyingira, oyo ne Allah mumalirivu nga sijja kugikuwa wanjeemera. Omuntu gw'olaba obutasaala zambi nga obuteebikkirira beriye zambi. Buli muntu wagamba nti aya ngitegedde naye si gwe ompa amateeka sijja kwebikkirira, Mungu yamanyi wana anansaasira kunaku n'enkomerero, abo subhanallah enkomerero yaabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala ebeera nzibu nnyo, kubanga babuuliddwa amateeka ga Allah ne bagawakanya, tebakkiriza Allah dde enkomerero. Kati Ibrahim yagamba alayhi salatu wassalam nti nze Allah wamala okwogera teraddamu kwogera gyendi, tekiŋŋwanira nkonze Yusufu kugattako Allah yadde tata wange Ibrahim yadde Isaaka yadde Yakobo. Wallahi Allah amaze okugera nga nawe oyogera, nze nali simanyi nti walibaayo omuwalimu ne wanaabanga tagenderedde ayinza kuyimirira n'awalampa nsonga ya bakazi bawasibwa nti ono ow'ekika kyo. Nali simanyi nti eriyo omuwalimu ayinza okujja n'agamba nti omukazi w'ekika kyo tawasibwa. Naye wallahi neewuunya Allah jalla jalaaluhu nga yammye omuntu hidaaya. Abali sebo baavaayo ne bakola n'emisomo egy'omudiringanwa naye nga baddamu ensonga y'emu. Kale tukkiriza nti mu busiraamu okuwasa omuziro gwo tekirina buzibu, naye ate kati wano ffe mu Buganda ate okwata Buganda ogigattako Allah. Baganda bange basiraamu, obusiraamu kinene okusinga Buganda, obusiraamu kinene okusinga Bunyoro, obusiraamu kinene okusinga Amerika, okusinga Buyindi. Obusiraamu businga ekika kyo obunene. Obusiraamu nkolaganayo na Allah rabbul alamin. Olina mulezi wa bitonde, olina akuwa oxygeni. Bwe tuva wano tudda eri Allah, tetudda eri bika n'amawanga, tetudda mu Amerika. Yenna gw'olaba afa oba bamuziise oba bookyezza mwokye oba abulidde mu nnyanja ensolo emulidde adda wa Allah jalla jalaaluhu. Era omuntu yandifudde kulongoosa wa Allah, si kulongoosa eri bitonde. Era tukkirizibwa bulungi okunakuwaza ekitonde nga tusanyusa Allah. Eriyo omuntu atayagala kulaba ng'osaala, tulina omunakuwaza tusaale, kino Allah kyayagala. Waliyo omuntu omusiriku omwononefu tayagala kulaba mukyala nga ayambadde ng'obusiraamu bwe bugamba, bw'okulaba mu ngoye empanvu ng'akogerera amafuukuule, eno figa yonna n'ogibikka bw'oti. Ani yagamba nti Allah ayagala obikke magumba? Walaba ng'oyambadde bulungi akuvumirira obijjeko ojemere Allah omusanyufu, ono munyiize oba akaaba akaabe. Waba ayagadde okunywa obutwa muleka abunywe ne wabeera jjajjaawo. Ku lwaki tetugondera kitonde mu kujeemera mutonzi rabbul alamin? Ono omutonzi yatutonda, yagenda otuwa ejjana, yalina omuliro. Allah yagamba kino, Allah kigamba abantu bonna, yagamba basiraamu bokka, yagamba abantu bonna. Allah yagamba nti ya ayyuha nnaas, abange mmwe abantu, ma gharraka birabbika alkarimu. Lwaki oli mugayavu katondawo? Nolaba nga Allah yalina okusembayo mu buli kimu. Allah n'ayogera gy'oli n'agamba nti mbagambye mukole kino, n'ogamba nti anti ate kati abantu baffe mwe tuwangaalira. Gwe tomanyi nti eno eddiini waliwo akaseera we yatuuka ng'okugikola abaaliwo balina kumala kulwana. Babagamba swala nti togeza ne mugisaalayo, kwebikira tubalabayo, togeza hijja temugenda. Allah n'agamba nti kale mbatadde mubakube. Nga bagenda bakuba si kudda, bagenda kubakuba oba tebadda basigaleyo mu ntalo, bafiireeyo mu ntalo, bakole eddiini ebeerewo.
omuntu nagatinze anti ekitugana anti ate ab'eŋŋanda zaffe anti ate kati onabeera maamawo onabeera kojjaawo wetubeera nga tuli ku mateeka ga Allah eŋŋanda zonna ezijeemera Allah tuzikutula haji nkiddamu oluganda teruzitowa kwenkanankana busiraamu bwo maaso ga Allah singa ekikola ky'eddiini ky'ogenda okukola nga Allah yakikulagira nga kigenda kukutula ate oluganda lwo oluganda tululeka tujja dusanga tusooka kukola kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ma kaana lana linushrika billahi min shay tekitugwanirangako ffe kukwata kitonde kukigatta ku Allah nga Allah amaze okwogera mbune kitonde kyogere tekitugwanirangako era Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yakikola nga kyengera yakiwa abo bayagala yakiwa bano bannabbi bayogerako n'akiwa n'abantu bonna lwakuba nti abantu baleka ebirungi bya Allah ne bagoberera ebyabwe ng'abantu ne bagoberera abantu bagenda gamba ne bagoberera bajja kunzijako obukulembezi bajja kunzijako ekifo abamu balina levels ze bakolera okutuukako yakizuula nti abantu be kati oyo omwana nabye ku media TikTok ze batawaanya ne Facebook ayagala abeera okoba mulabe afune like nabuuzaako Sheikh Ahmad singa omuntu afuna likes katugambe emiliyoni nga 5 buli lunaku balina sente zebamuwa ku TikTok tebamuwa nana kinyagala okubuuza ekirala waliwo abatera okutuwa gifts nakuwa gold flower bakulaga wali nti aziguze sente weziti nesiraba ate olinawo okola withdraw baziwithdrawingira ninako kuno nze gifts eziwera baziwithdrawingirawo eyo olina okutindaga kubanga kirabika abantu ekibaleetera okuzanyira ku ddiini either balina bye bafuna obusente ne batundayo eddiini ya Allah bafuna obusente nga wanajja n'ayogera ebirifane ebitoboola eddiini bajja muwa butiiki nga bungi abugatta afunemu emitwalo ng'esatu wagenda afunemu kyagenda okulya abange abaddewo ekitiibwa Allah yatulabula naga nti abantu bemulaba abo ng'oyo omuwala avumirira ennyambala y'abaana abasiraamu ayagala okulaga nti kuba abakyala abo mubalaba abamu ajja ayambadde kamini ayina akaleesu mu nsawo n'ayingira mu muzikiti nayesiba akaleesu n'asala n'akajjako n'agenda tugamba nkyokola kituufu webale kusaala naye ennyambala y'omukyalo omusiraamu si yeeyo togayanga busungu bwa Allah asobola okukwatira mu offside okola ekintu eki Allah n'akukyawa abadan nga wootagaya ssuubi mu Allah nti osobola okukolayo akalungi kamu Allah n'akwagala naye eyo minzaani ya Allah si yo Allah yamanyi nti kino kyokoze mu butini bw'ato nkusiimye nkwadde ejjana kino kyokoze yadde kitono ngenda kukussa mu muliro gw'olubeerera tetuwangaalira wakati tuba n'essuubi tuba n'okutya kati omuwala ku byayogedde talina ssuubi lyonna mu maaso ga Allah afwan alina ssuubi talina mukhawufu yonna wajeemera Allah we yeesuubiza ejjana wajeemera Allah ayinza n'okubasema alina waayagala jjana njagala nze bweti Allah tabaraka wa ta'ala atugamba nti abantu be batyo ekiruubirira kyabwe baagala kuzikiriza kitangala kya Allah subhanahu wa ta'ala naye n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wallahu mutimmu nuurihi walau kariha alkafirun ye Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul alamin ye waakujjuza kitangaala kye eky'obusiraamu yadde nga abatakkiriza Allah bakitamwa n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda ye Allah yoyo eyatuma nabbi we sallallahu alaihi wasallama n'obulungamu wa diini lhaqqo bino ebigambo binyumira nsaba abawalimu abali ku nsonga egamba nti tokkirizibwa kwasa muwala wa kika kyo bawulire ku bigambo bino Allah agambye Ismail Allah agambye nam nti ye yatuma nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallama bilhuda yajja n'obuki n'obulungamu wa diini lhaqqo n'eddiini entuufu enkakafu ey'amazima n'eddiini enkakafu ey'amazima
kati wabanga nabbi eje n'obulungamu ffe gwe tubuuza ono omuwala awasibwa tawasibwa nga tumuleka ono awasibwa nti awasibwa nga twetetenkanya nam olaba osobola okgenda mu bawala bano abatali nga sina wakikaatu ng'oli musiraamu naye nga musiraamu nam wakirabako omuwala nga musiraamu nga nawe oli musiraamu si wakikaatu takumanyi tomumanyi n'omusaba ne bamukumba tekibangawooko ne bamukumba oba nga tomwagala ne bamukuwa ne bagati oteeka omukola ki okumutola isima nakirabanko okirabako wakirabako wallahi kati wabanga Allah atukkiriza ffe kiba gye tuli okwetetenkanya bwe mumusaba taza muto n'amugaanira nga tabitegeera nga mumuleka kuba okusaba kitegeeza kuwa na butakuwa kati mumusaba nga tabimanyi nga mumuleka bwe mumusaba nga abimanyi nga mumutwala walawo kale hal kafirun yadde abatakkiriza Allah kiba kibaluma ekyo watijja tuwanyimuwatijja Allah yamunzikiriza yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul alamin nti buli wookola nabbi kyeyajja nakyo sallallahu alaihi wasallama ekyo ekyobulungamu era nga kyekyomu ddiini abatakkiriza Allah bakitamwa naye Allah kyagamba ono Allah ategeeza mukikole bakitamwe kubanga ye sunna yaabwe maliriza nga mbagamba abasiraamu you be proud Muslims kagamba ko ntera okukalaba ku media I'm a proud Muslim you be proud Muslims beera omusiraamu ayagala eddiini ojagazisa atali musiraamu oba sikyo omukube bizinesi busiraamu Allah yagamba nti waman ahsan siwate wagamba nika sitotuuka nsoma Qur'ani nga sitya waman ahsan oyo shekhe wange ansomesa Qur'an naye nabagamba omuli ebikyamye omanya saakoze murajaa shekhe wa ikhlas yansomesa Qur'an omuli ebikyamye omanya saakoze murajaa ye musajja mulungi nnyo mu Qur'an nze gyenzitunkira n'amajinni gammwe yabatuuka na Qur'ani Allah agamba man ahsan qawla ani ayina ebigambo ebirungi maaso ga Allah ani ayogera ebigambo ebyekitiibwa ebyebbeeyi maaso ga Allah mimman daa ila Allah osinga omuntu akola daawa ng'ayita abantu okubazza eri Allah nga tabayita kudda gyali abayita kudda eri Allah bino bibagamba abasiraamu buli wookola ku bantu daawa n'obasomera amateeka ga Allah mukadde wange oba okyabijjukira byengenda okwogera bino bagenda kutamwa bagenda kukuba bajja kujjako ebifo bajja nakutta Ismail gwe njagala oddeyo gambe baganda bo nti mbabulya ne mutya Allah ow'essabo limenye menye essabo lwaki munya omwenge ebyo bigambo ebyo bajja kukuba beegatta ne bakuba imaamu tebakikola wallahi bakuba amata omanyako nga bangobye ningi kyangubya kiki kubagamba nti ya ayuha alladhina amanu innamal mushrikuuna najas kagamo najas kekangobya kati tegeza Allah baba mukwatako abo abayaayi naye bandimugobye kubanga eyo aya mweri mu Qur'an suratu Tawba nakati mweri innamal mushrikuuna najas omushiriku yenna w'omusanganga tomuwanga lozo kubanga eyo ti nagisi nsinze nabyogera nali kweno mimbali nga tani Allah yagamba kobo agambye ki atuyita enagundi ne bafumula ebisinde wallahi banfumula ebisinde banumba mwekizayiro ne bangamba jangu omanyi nti ebigambo byo birungi obuzibu bw'ogattamu bino ebintu ebivuma abantu obitegedde ebivuma abantu kubagamba nti omushiriku bannange Allah yagamba omushiriku kakati lwaki ovuma abantu sekatereezaamu kati abantu bakwagala ne mbagamba osisoma khutuba sisaala sigenda soma khutuba okudda ku mimbali nga mundeka njogere bya Allah na mbaka we banfuumuula emyaka emeka 3 misinde kulabako wonye ku mimbali nalinnyako ku mimbali nakola olugezigezi ne ninnya nali nakanaka innal hamdalillah imamu nayingirawo
nanzijako omuzero mu khutuba weekosagana abantu aboononefu mu khutuba nagunzijako nensika amateeka g'esswala ono wenkyankana ngenda kutta esswala yonna nentula wansi n'atusaaza naye Allah simulyaza amaanyi bennyini bye yali nabo nga bangoba bagoba oli nakati gyali temanyi akyadduka gye baŋŋaananga okwogera yennyini nakati byenjogera ate sibyogerera kati mukalagi nina essuubi nti bituuka ne naggalama biradika bituuse n'ebunyiri kati tebituuse ne China bigenze kati kyenkugamba kati weetaaga ki ku bantu b'omukalagi gwe bagambe bigambo bya Allah bakugobe Allah akusindika China kati ndi China nsaba Allah atunyeze ya Rabbi ono omwana agende ku bye China atanzizzaamu amaani kyogambe ne passport yange simanyi oba enaafuluma naye raba ndi China bigambo bya Rabbul Alamin wallahi Allah kyagamba anyayogera ebigambo ebirungi okusinga ayita abantu okujja eri Allah abakufuumuula ng'obagamba bituufu bwe batuuka gye bagenze eyo wallahi Allah yakola omuntu alina obulunga mu munda bakunoonya ne omwana ono temwamutegeera yali ayogera bituufu mwe mwamutamu wallahi kirowoozebwa nti kati mukalagi nsobola osoma okutubba tekisoboka wallahi nyinza okusoma okutubba ekalagi kati ate nga baŋŋamba linnya konze ninnye linnya naye tetuddamu biriga ngenda biddamu Allah agamba ani ayogera ebigambo ebirungi mimman daa ila Allah osinga ayita abantu okujja eri ani eri Allah wa amila saliha nakola n'emirimu emituufu ono we mbadde njagala وقال ناغامبا وقال إنني من المسلمين umulide neyerangira banangize ndi musiraamu bane muganda ku bantu nti ndi musiraamu uba osobodde kwambala nkoofiira nzimu ku nsonga ati sijjaako nkoofiira sirwa kuba nti kiri haramu naye njagala nyandabye antegeererewo nti oyo musajja musiraamu si kuntuma tipa ya mwenge musiraamu waye mperezaako awo ogenda tusawo tekirevu nti sabansonyiwa saagala kuntuma tipa ya mwenge saagala kunneetikkisa mbizi ku booda olumala ogitukulako jjako jaketi maama jjawo musiraamu yagireese maama nze saagala sole njagala kunnengerera eri nti oyo musajja musiraamu newe gubeera mulimu ekyo Allah mwebaza yakikolako gwokubiri mumanyi ate mwali muzikiti muno bamuwa omulimu n'agugaana lwa ddiini nagamba sente zo nungi naye ndaba sina gaapu ya sala wallahi n'agugaana ekyo Allah beerawo omukyala bakuyite ku mulimu bakuwe ku reception omanyi baagala nnyo abaana abamyusemyuse abo kati emyaka egyo egyayo bitatu ebyo babyagala nnyo bitambuza ne gonja oliba bakuyise okuwa omulimu jangu ng'oyambadde ng'obusiraamu akwegombe bwotyo kati jjukira baliko amajinni abamu agambe ti hajati oli mukyala mulungi naye obuzibu ebigoye byammwe ebyo ate bosi abadde asiimye nga ogenda kuwa akamwabiri kewasabye naye osobola otuusa munyambala katono just skati just wano kale n'amabeere wano wooti ne omugaa nti kale inshallah tujja kulabagana tokomawo ogwo omulimu tebaagala gwe baagala omukyala ayambadde nga bali be bagambye lwaki babafunye ne bayita gwe naye olwokuba nti abantu bekkirire nga tebakkiririza mu busiraamu bwabwe otuuka ku mulimu nga ajjako ogenda omusanga waise wiikisi bbiri gweobadde oyita hajati ng'olaba kaswampuna ng'olaba akaswampuna ate ono si Madiina nga yaswampunye dda kulwati mwanti ku mulimu nseeka munanga musole kati ozibu nina oli bosi atali Allah buuza oyo ddemu yange nabaddeko n'eddemu eyo nga tukyatinga ku makya neŋŋamba mbu nensindikira omusajja yazaala abaana abalina amagulu abiri n'emitwe ebiri obalabako imaamu esimu tebiraga Allahu akbar oli Allah yamudizayininga wano mukiwato okudda wansi muntu omu ate mukiwato okudda waggulu bali abantu babiri
subhanallah era yangambye nkumulya seeka sina bizibu sino kyendabye ebizibu byonna byetubadde tulina yabyerabidde era allah twaliraawo tuvugeyo omwezi. Allahu akbar. Yes, wallahi allah nakuwa omwana nga wamaaso abiri nnyindo ng'ali nnomo nafunamu kasenyiga kigere kinnuma n'atereera eryo allah bwe yagezesa mu baana nga abadan kutu anexent. Omusajja yagambye mani allah bambi amalire abasiraamu abo, allah bamalire, yagambye nabadde njagala kudduka, ayina abaana 7 yabadde azzaako 10 namanaga naate abaana bange bano abalala abafuna wabateeka yabadde agenda kuddayo waka. Kati omusajja agamba njagala kuddayo mangu waka nyinza osanga mama waabwe adduse. Kati olaba buli akwata ku baana atya munne agenda kudduka bamulekere. Omukazi akaaba kikuba kinzita, omwana wa mitwe, balina ekibumba kimu, balina akawago akatereka obusolo kamu, ate emitima giri ebiri, era n'omwaka aba omenya atuma naye bati oyo rabbul alamin. Omanyi kye yabataddeko? Bayinza okukirabanga omusiiba, allah nayisizaawo obugagga bwabwe. Miberebire abaana bano 7 bonna nga basuusuta bano twin one, oyo mulezi wa bitonde. Era allah kyakugamba nze nakutonda nze mukamaawo, singa sakkola bwentyo temandikuwadde mulimu, nonsuulawo olw'okuba omulimu. Nze navaako ku mulimu lwakuŋŋaana kusaala, vaayo ataka gye nava nali nkola mu faamu, onjukira bibutusi, kulega sengenge abagagga abaavu bavuma, kulega sengenge tulya leeti yese baalya wali emmere mwenga musime ebinnya mufumbe emmere saa 12 ne wallahi kuba nava mu faamu sejjusa nkudda mabega. Oba olina kyotuddemu nga allah takyagala kireke lillah, osigale ng'oli musiraamu ogenda kunyumirwa. Kano mmaliriza nako abalenzi abali wano mwematireko, wematire ku muwala nga si musiraamu, wematire ngati ali yeete obadde omukuye naye toli musiraamu, dduka ngodde eri agenda kugoba, jangu nsiramuke dduka nina ojjanga nsinfa ku ttaala. Ekitwala ekisiraamu ate allah yakola abawala basiraamu. You are so beautiful, very beautiful women. Lwaki ali beautiful? Nga yenna aba yeesabise. Allah yakola abawala basiraamu babanga fene, balinga miyembe, balinga ovakkedo, ne waba aguddemu awaddugala wejjako kikutalya. Segede haji Allah yatukolera abakyala basiraamu. Naye omukyala n'omusanga teyeeva biwinze atunkana tali muki. Subhanallah, oli munene ono wa wansi, gwe kuuma diginiteyo. Ne bempulira abatali basiraamu beegomba abakyala basiraamu. Ezimu ku nsonga ze zino, baba bayonjo, kategedde balina privacy, abawuwo wekka. Nabuuzaako abatali basiraamu abambala ekitali kisiraamu, ayambala atya okusikiriza bbaawe ng'ate bw'abadde ayambadde okuva ku makya? Kitegeeza yafuuka kimpe nkikole ki nkyekubire. Nguwe ekyokusatu, abakyala abasiraamu baba n'ensusu nga mpeweevu kubanga ziwangaala mbikkeko, tezisikambukana. Niye bannanga bawala abasiraamu. Nkuwe ekyokuna, obudde bugenze, inshallah ku Mande ejja. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.